Ntandise mwasibye mutya bamikwano kansobye nti mwasibye bulungi. Nje baleko gye mukwasako engalo. Leero nzize kwogerako ko na mikwano gyange abalenzi. Abawala leero siri saidi yammwe mususse empisa embi. Ndi kuba online oba oyinza bayita otya gwenga leka mbayite ba online dating munjogere ennyangu. Omuwala ajja n'agamba maze n'omulenzi emyezi emeka, kanjogere kiti ni myezi 3 oba 3 n'okugenda mu maaso awo, naye nga tebannatuukadde emyezi 8 oba ku mwaka. Najja naga Gloria bwekiti ne bwekiti omulenzi nti mwagala njagala nti naye tanteekangako yadde ku gundi ye ku profile picture ye nti kyono kivaako nti tuli mu group y'emu naye ne bwe nsindika like oba budde lunaku lwa selfing ezo nensindika ekifaananyi kyange tayinza yadde okitagingamu, ne bwe mba oluusi nsindiseeko message tagitagingamu wabula ataginga mu balala ne tugenda mu maaso ne tunyumya. Mu group tayogerayo nti oba nze girlfriend we oba ki, ko nze mpulira maama. Ne weebuuza omuntu mwezi gumu 2 3 oyagala agende nga akuteeka buli wamu nti nno gwe mukyala we mu myezi 3. N'abalenzi nno balina ennaku. Nagambye leero nze ndi ku sayiri y'abalenzi abawala mususse olugezigezi mwekozaakoza nnyo. Mwagala obbassa mu butaala myezi 3 bakuse mu butaala bakuba akapande buli woyita buli woyita buli woyita bw'omukyawa mu mwezi ogwokuna ng'atandika akaaba. Mikwano gye gyonna oluusi oba n'adi batamanyi nti oba oluusi akuyina bonna bamaze okulaba n'otuuka n'omukyawa. Abawala temuli serious, temuddamu nakkaabira kintu ekyo mbu tebampositinga tebampositinga. Oba oyagala bakupositinge mpola 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 mpola. Omuntu tava mu bbanga wadde nti nno maama oyagala kupositinga nakupositinga. Tava mu bbanga wabula ebigambo by'obeera oyogera naye bye mugenda mu maaso nga munyumya kwasinzira n'agamba butuufu ono ye muntu omutuufu. Ye mwennyini n'awulira nga weetaba okupositinga n'agamba waayo munaye Gloria bweki ne bweki ne bweki mpulira nga ye muntu omutuufu gwe nnina okubeera naye. Naye emyezi 3 tannaba nakukakasa tannaba nakugamba kiwabula akyali awo akyawuliriza bigambo byo bizimba oba tebizimba oba mutwe gwe oyinamu buugi ng'otandika okaana kubanga tampositinga. Kankubuuze nnyo gwe lava eyiyo eryawo mwezi gumu myezi 2 nga wagudde dda mu mukwano omungi bwe gutyo. Kale mpulira n'ennaku ate mpulira n'obusungu eri abawala ddo nange ndi muwala n'ate ebiseera ebimu tulina okwebeereramu. Kyokka gwe myezi 3 osobola okugenda mu bazadde bo n'ogamba maama nina omulenzi tumaze emyezi 3 mbadde nsaba muleete ewaka. Bw'ogenda n'omusezi nga tomanyi sooka weetegereza omuntu gw'ogenda naye mu mukwano gw'oyagala ali atya mu studying okumala omwaka nga gumu. Naye si myezi 3 nnyabo omukyala weetereeze. Myezi 3 ajja kuba kyakuyita baby sweetheart mukwano temunnalaba kizibu kyonna mu mukwano. Tonnamugamba na bizibu by'oyina, tonnamugamba nawe wasuze enjala, tonnamugamba nawe otalina data nti oba asobola omukusindikira singa aba alina obusobozi. Tonnamugamba woyina kizibu kyonna mukyali mu bya sweetheart kwewooleza bumuli mutima ebyo byokka temunnalaba kizibu nakimu. Linda muyiteko mu bizibu ebiwererako ddala nga muli babiri mulabe. Olabe weetegereze ebizibu ebyo mukwasaganyiriza wamu mwezimbye mutya. Temunnaba nno nakwezimba olw'ensonga temunnaba nakweraba naye oyagala kupositinga. Ye mwaba ki n'okupositinga? Okimanyi nti osobola okufosinga omuntu okupositinga
naposting olwokuba gwe kyowulira kyoyagala naye nga ate yawulira si kyayagala wabula nakikola olwokukusanyusa naye nga mutima si kyekimulimu naye nga lwaki tokakkana ye nawulira nga mutuufu weetaagisa nakweterayo oyagala alaga ab'oku gurupu bonna nga nti nno oba gwe girlfriend we oba gwe lover we bwe yali akukwana yakukwanira ku gurupu oba yakusanga mu inbox nti mu inbox lwaki oyagala ate agende ku gurupu abategeezi oluusi nno yalina ku interview oluusi yali ku interview agezesa alabe oluusi oba ayagala kuyiga kwogera kigambo I love you ng'atandikidde ku ggwe naye ng'ate akyatambula akuba bawala ekintu ekimu tetukimanyi ebiseera ebisinga omuntu ajja n'akukwana nga oluusi yeegezesa nsobola omukwana asobola okukkiriza biki bigambo ki ebimuvaamu naye nga tali serious naawe okitegeera nga tali serious naawe maama akuteekewa tajja kupostinga olw'ensonga tali serious naawe tannaba kubeera serious naawe akyakwetegereza kikuyambako naye wennyini mwetegereze tokayana nakupostinga tobeeranga kawo omukwano gwo nakupostinga nakusa ku DP ye na WhatsApp group gw'owulira ng'owulira oyagala okupostinga nnyo jangu tusindikira ebifaananyi ffe tujja kupostinga nnyabo omukyala tujja kupostinga ojja wulira ng'ozzeemu essanyu nga tokyakanya na boyfriend wa myezi 3 kupostinga nga noba takupostinze owulira essanyu nze nange munnyini nsobola okweterako ku DP yange nobeerayo ng'ewiiki eba tekumala abamu bamanyina bassaayo kiro ng'abantu bonna bavudde ku chaati ne babassaayo kiro naye bugenda okukyera nga tokyaliyo naye nga bambi abawala tokaka muntu kupostinga muwa obudde yeetegereze alabe nti gwe muntu omutuufu bwanamala okulaba nti gwe muntu omutuufu buli kimu kijja kubeera oke nga tolumiddwa naye mwennyinnyini nga talumiddwa naye lekerawo okwestressinga kubanga tantekangako ku DP ye kitegeeza ki tekina kyo ekitegeeza busobola n'okutya ku makyanga esimu ya WhatsApp tagirina bw'aba alina y'amapeesa ng'akusaawa kubanga oyagala kupostinga bakyala bannange leero ndi munyiivu kwabo abaagala obapostinga mu myezi 3 babapostinge babateekewa ntulekemu namu tebannaba nakwetegereza jankunze nja kuteeka okwange nina ne FB page naye nja kussaayo owulire nga oli oke n'okupostinga kubanga nja kuba nkutaddeyo ojja kubeera fayini nga kyoyagala kituukiridde naye omusajja muwa obudde akwetegereze omwetegereze otherwise ojja kugenda n'abasezi oba sinakindi ogende n'ekisitaani mugira mukyapapa bisitaani bingi mbaagala nnyo mubeere bulungi